so bwe bajjulaawo ne tugenda ne tupangisa e Kawaala. So kati waliwo amafuta waliwo ennyumba gye twapangisa mu luggya lwayo wonna ne wajjula tuteekawo ekidaala. So nze najjanga nga muwa amagezi tukola kino kiri kitya naye nga ndi mu background nga siri muntu nti nzija ne ntuulaawo ku kituuti newankubadde yampitanga oluusi ne mbuulira. Oluusi namuleeteranga n'ababuulizi abasumba ne bajja ne babuulira. Kakati Kayima yajjanga omuntu bwozze abwana bwajja bulaba ebyuma nabo baagala okuyimba. Kati bwajja ne yeegatta ku kwaya awo mubatendereza kubanga ne revival band yalinga etennaba kutandika bulungi. Naye mu chaachi awo we yajjira twali tulinawo omuyimbi ow'amaanyi gwe baayitanga Sennabulya. Kati omuyimbi Sennabulya yali muyimbi nga w'amaanyi. Kirabika twamugjeyo wa Pastor Sozi ku Kaleerwe ne tumuleeta awo. Kati bwajjaawo era n'ayimba ne mayinja. Yayimba mayinja nkwasaani entalo zange. Oyo omuyimbi. Era nze namutwala ku Dream Studio nga bagenda okulikodinga oluyimba olwo ne mayinja. Kati Magi Kayima ajja mu kiseera ekyo yeegatta ku kuyimba tulaba ng'alina eddoboozi. Kati bw'atyo bwe yajja naye mu bbanga eryo tugenda okulaba ng'alina ekitone. Kati n'ayimbayimba ng'ayimba zino eza praising ez'okutendereza ez'okusinza. Naye oluvannyuma ebyuma bwe biwera ntubanga abatandisewo bandi tuga nti yeeka watandikibwewo bandi. Kati bwe yatandika bw'ati oluyimba lwe yasooka olwamuleeta olwo mu ggwanga lya Uganda. Kati yalinga njiriiga gye yali abuulira ne mukompozingibwamu ki oluyimba olwo. Kati ng'agezesa omwana agenda okukikola ne kivaayo nnyo. Kati awo kwe kutandika okuyiiya tumukoze tutya tumupromotinze tutya tumukole bwe tuti tumufuule bwe tuti tumubrandinge nga omanyi okubrandinga omuntu. Kati awo ebirowoozo byajjira tumukyuse ennyambala. Tumukyuse ekitiibwa abeere wa kitiibwa mu kyaki. Tumugulumize tumukolere entebe atuule waggulu. Kakati kwolwo etusooka okukikola n'ayimba oluyimba olwo mu kyaki. Abantu bajjanga basimba layini ng'abalagula nga bawanayo. Okuva olwo ne kikwatayo ne tutandika omubrandinga okumufuula nnabbi. So bwe kityo bwe kyali bw'atyo bwe yatandika. So kati ffe abali eno ebweru ne tuwulira nti kakati nabbi kati afuuka omusambwa. Ekyo nikibanga namwe era abamu abakipulaninze kibewe. Naye kati awo ekyasooka ng'omufuula close ayingire mu kintu kubanga omanyi abasumba abo balina enkola. Buli omwana lwajja mu kyaki ng'alina ekirabo n'abaako kyakola ekyenjawulo. Abasumba abamu amaliriza amulidde. Amaliriza amufudde mukazi we. Kati ekiseera kyatuuka awo mu bbanga ttono awo n'afuuka ate mukyala. Kati awo nga ayingira buli wamu kyayagala kyonna akifuna. Kati n'abrandingibwa nga nnabbi naye ate n'abrandingibwa nga ki ng'omukyala. Ng'era asalawo akola ki mukulu munene mukoomukulu. Kubanga ebiseera ebyo teyalina ki mukazi. Iseewo okwo emyaka nga giigyo obukyanga omugenzi Pastor Augustine Yiga owa Revival Church era yalina ne Revival Band e Kawaala. Bangi twawuliranga ku byali byogerwa ku mukyala gwe bayita Magi Kayima eyali omuyimbi ate era nga yali mukwano nnyo gw'omugenzi Pastor Yiga. So mu mbeera y'emu waliwo ate abamu era abaabeeranga ne Pastor Yiga ebbanga lyonna okutuuka essawa ya kaakano nti wakubadde nti bo bakyaliwo. Mukama Katonda akyabakuumye. Bingi byajja nga byogerwa mu mbeera y'emu nti Magi Kayima musambwa amanyi ofuuka pusi ate obugere bwe bwa mbuzi kwegamba bingi. Kwegamba ne badda ne bakuba n'oluyimba ne Dr. Jose Chameleone
era ne bifulumirawo mpola mpola. So tumaze ne tufuna omu ku eyali ne Pastor Yiga ebbanga ddene nga si mulala yenna ye Pastor Muwasi James, ate asobola okuba ng'atubuulira gy'abulidde yavaayo ku Revival Church naye n'atandikawo ministry ye, oba era bino byatugamba binako obukakafu oba si bituufu. Omusumba Esebo sooka obuuzeeko abatuwuliriza n'abatulaba. Abatuwuliriza n'abatulaba nsanyuse nnyo okwogerako nammwe era mwebale kuwuliriza Buddu FM. Esebo. Okay, je tubadde awo ne tugamba katukunoonyeeko. Twawulirako ng'ogamba nti ebya Pastor Yiga n'omukyala Maggie Kayima okugamba nti no abantu batandika okugamba nti Maggie Kayima alina obugere bw'embuzi oba afuuka omusambwa, mwabaalukwa ddiiri eyo oba mwabapulaninga ekintu ekyo kiwawaaze mu bantu amatu asobola okuba nga ate bawa attention embeera eyo. Kyajja kitya? Okusookera ddala ensonga ezo nali mbadde nazoogera dda nemmanya ziwedde naye nga bw'onnoonyeza nyinza okukubuulirako ebitonotono naye okudda emabega omusumba Yiga Augustine yali mukwano gwange. Nabeera naye okuva ku ntandikwa ey'obuweereza bwe. Naye namusinkana nga tannaba butandika bwe yali akyakanika masimu. So entandikwa yonna nga mulaba newankubadde kyenjagala okuwabulamu saali mu kyaki ye sibeerangako memba mu kyaki ye, wali just mukwano kati ye agenda okutandika obuweereza nze nali siniya we. Nali mutendeka nti Bayibuli bagisoma bati babuulira bati n'okubizaayo ebyawandiikibwa bibi ne bijja okudifendinga obizaayo byonna ebyo nze nabikola. Egamba ye agenda okutandika nga nze nali yatandika ndoza bwa 23-24 naye nze nali natandika dda mu 1998 nali maze emyaka 4 already nze ndi musumba. Kati n'abeera mukwano gwange naye nga ndi siniya we mu bya Bayibuli. Era twatambulanga naye ku kabooda tugenda buli wamu bwe tunoonya amagezi. Nze mwanjulira abasumba abamu oluusi tugenda okunoonya ekyemisana mu semina, abaategese semina nga baafumbye tugende tufumbye ekyemisana, yenjala etuluma nga tuli bubi. So kati ye muntu eyali nga yafuukanga muganda wange. Naye okuvaayo okwogera bino nti oluvannyuma nze nakwata ekkubo lya bizinesi nembeera ng'obuweereza sibuwa nnyo budde nga nkola emirimu egy'enjawulo. Ate ye n'ayingira mu buweereza fule obw'ekkanisa nga bwe yagikola. Naye ng'ebiseera ebimu sisitimu kubanga omanyi kyaki z'abalokole zirimu ebika naye kati mmwe abalabi temuzaawula. Tulina kyaki ez'abagezi zetuyita ez'ekifere. Abo be bagezi. Abamu baziyita z'abannabbi ba bulimba abo bayita bagezi. Kati ffe nkwawulira nti egindi waliyo omugezi, egindi waliyo omugezi, Masaka eriyo omugezi gundi, eno eriyo omugezi gundi. Kati ekyaki z'abagezi ffe tuzaawula ku z'abalala. Kakati Yiga kyaki yali y'abagezi ey'ekigezi nga si mufere anti ey'ekigezi ebaamu obufere. Giregeera kugamba ebyamagero bapanga bipange tukoze kaliwa kabadi kikati akanaakola ezo weeziri. Ate nebaayo ne kyaki zino ze bayita nti zo ntuufu naye nga nazo zirimu ebika by'obufere kubanga mu kyaki mujjudde ebika by'obufere. Eriyo abafeera bannayuganda ate eriyo abafeera abazungu nga tebafeera bannayuganda, ate eriyo ababbira mu lukujjukujju kye tuyita theft by trick. Ngeze ekkanisa ezo yeefuula nti mutuufu alihole buli kimu naye nga abbira mu nsigo, abbira mukole kino naye nga kye bakola si kyategeeza n'abaggyako ssente. So kati eyayiga yo yali y'abagezi ey'ekigezi ey'ekiferefere. Ezo kyaki ziddukira ku speed byali tebikola naye ng'abantu bajjanga ne bawa obujulizi. Kyaki eza sayansi ng'obujulizi bubaamu bwennyini nga bungi naye nga waabeerangawo kutuula. Kati nze
amazima gali nti Katonda alina ekirabo kye yampa. Okay. Newankubadde bw'ondaba tokiraba. Naye yampa ekirabo eky'amagezi. Okay. Ku bintu ebisinga obungi. Era abantu bangi bajja ne banneebuuzaako. Okay. Nyina ekizibu bwe kiti. Okay. Mu buli areas oba ya business oba ya buweereza oba yaki yonna oba essomero oba kiki. Katonda yampa obwongo obwo nti nsobola okutuula n'endowooza ekiro kyonna nenvaayo ne solution ku kintu. Okay. Kati olusi yankozesa nnyo Pastor Yiga nga manyamba kino nkikole ntya kati nga ntuula nenfumba ekintu nemmalo kimufumbira nenkimuwa ye n'agenda n'akikozesa ate n'akufuna nnyo naye nga nze akifumbye nga nkifumbidde oba essaawa 3 nenkimuwa ye nekimukolera omwaka mulamba. Okay. Twogera ku nabbi Maggie Kayima ajja ate okufuuka nabbi era ne bino ebyokuba nti alina obugere afuuka omusambwa kati Maggie Kayima juzi bwe nakyogerako yanneegaana nti omusajja simumanyi eyo gyali naye nenziramu neŋŋamba nti munnange omuntu waddembe okkoga nti gundi simumanyi olw'ebigendererwa bye naye yajja atya. Okay. Kyaki ya Musumba Yiga Agustine omugenzi yatandikira mu Kiwunya so si Kawaala. Okay. Kati bwetandikira mu Kiwunya yatandikira mu luumu emu. Okay. Bweva mu luumu emu n'apangisa ekigalaji. Okay. Omwo mwe yakolera counseling abantu ne bajjula ne mu kkubo onna ng'akola counseling. So bwe bajjula awo ne tugenda tupangisa Kawaala. Okay. So kati waliwo amafuta waliwo ennyumba gye twapangisa mu lujja lwayo wonna ne wajjula tuteekawo ekidaala. Okay. So nze najjanga nga muwa amagezi tukola kino kiri kitya naye nga ndi mu background. Okay. Nga siri muntu nti nzija nentuulaawo ku kituuti newankubadde yampitanga olusi nembuulira. Okay. Olusi namuleeteranga n'ababuulizi abasumba ne bajja ne babuulira. Kakati Kayima yajjanga omuntu bwozze abwana bwajja bulaba ebyuma nabo bwagala okuyimba. Okay. Kati bwajja ne yegatta ku kwaya awo mubatendereza kubanga ne revival band yalinga etennaba kutandika bulungi. Okay. Naye mu church awo we yajjira twali tulinawo omuyimbi ow'amaanyi gwe baayitanga Sennabulya. Kati omuyimbi Sennabulya yali muyimbi nga w'amaanyi birabika twamugjeyo wa Pastor Sozi ku Kaleerwe ne tumuleeta awo. Kati bwajjaawo era n'ayimba ne mayinja. Yayimba mayinja nkwasaani entalo zange oyo omuyimbi. Okay. Era nze namutwala ku Dream Studio nga bagenda okulikodinga oluyimba olwo ne mayinja. Okay. Kati Maggie Kayima ajja mu kiseera ekyo. Okay. Yegatta ku kuyimba tulaba nga alina eddoboozi. Kati bw'atyo bwe yajja. Okay. Naye mu bbanga eryo tugenda okulaba nga alina ekitone. Kati n'ayimbayimba ng'ayimba zino eza praising ez'okutendereza ez'okusinza. Naye oluvannyuma ebyuma bwe biwera ne tubanga abatandisewo bandi. Tuga nti eka watandikibwewo bandi. Okay. Kati bwe yatandika bw'ati oluyimba lwe yasooka olwamuleeta olwo mu ggwanga lya Uganda. Kati yalinga njiriiga gye yali abuulira ne mu composingibwamu ki oluyimba olwo. Kati ng'agezesa omwana agenda okukikola ne kivaayo nnyo. Okay. Kati awo kwe kutandika okuyiiya tumukoze tutya tumupromotinze tutya tumukole bwe tuti tumufuule bwe tuti tumubrandinge nga omanyi okubrandinga omuntu. Okay. Kati awo ebirowoozo byajjira tumukyuse ennyambala. Okay. Tumukyuse ekitiibwa abeere wa kitiibwa mu kyaki. Tumugulumize tumukolere entebe atuule waggulu. Okay. Kakati kwolwo etusooka okukikola n'ayimba oluyimba olwo mu kyaki. Abantu bajjanga basimba layini ng'abalagula nga bawa nayo okuva olwo ne kikwatayo ne tutandika omubrandinga okumufuula nnabbi. Okay. So bwe kityo bwe kyali bw'atyo bwe yatandika. So kati ffe abali eno ebweru ate ne tuwulira nti kakati
nabbi kati afuuka omusambwa. Ekyo nikibanga namwe era abamu abakipulaninze kibewe naye kati awo ekyasooka ng'omufuula close ayingire mu kintu kubanga omanyi abasumba abo balina enkola buli omwana lwajja mu kyaki ng'alina ekirabo n'abaako kyakola ekyenjawulo abasumba abamu amaliriza amulidde amaliriza amufudde mukazi we kati ekiseera kyatuuka awo mu bbanga ttono awo n'afuuka ate mukyala kati awo nga ayingira buli wamu kyayagala kyonna akifuna kati n'abrandingibwa nga nabbi naye ate n'abrandingibwa nga ki ng'omukyala ng'era asalawo akola ki mukulu munene mukoomukulu kubanga ebiseera ebyo teyalina ki mukazi wabaddewo kyombuuza awo nti kitandika kitya okubanga nti ife abali eno wabweru tuwulira envuuvuumu nti nabbi omukazi ekyobugere kati ekyobugere olw'okuba ku olwo lwe twatandika bwe yatandika okuyimba oluyimba olwo engoye ze twamwambazanga zaalinga mpanvu nga zibikka ebigere ate ng'ayambala oluusi bisitokisi n'ayambala yenna ne yeebikka tumukoledde ebijolobero ebyo ebyalinga ebya malayika era ekyo ekirowoozo nze nakireeta naye naye omwana ono tumwambaze nga malayika abe n'enjawulo abantu kijja bbawo okutya kaakati ate naye naabanga yali talented nga buli kye bamugamba okukola akikola so kati eyo bwe kiggwa waliwo ekivulu kye twali tugenda okutegeka ne tugamba ne tuteekewo ki ekiyinza okusasamaza ekyalikoze ku Freedom City waliwo ekivulu ekyali enateete ekyasooka kyali nateete comprehensive etuddako ekyali emukono ku gundi ey'amaanyi bagiyitaani hoteri kyeri awo emukono Colin Hotel ekyo nakyo kyali ky'amaanyi akati mu bivulu ebyo twali tugenda okuteeka ntitugamba tuteekewo ekipya nti ne tuleeta eguni nti nabbi omukazi musambwa waliwo oluyimba olwayimba nabbi omukazi musambwa Pastor Yiga gwe yajja mu nnyanja ne Kamiliyoni kakati naye nga terunatuuka awo twateekawo nti twateekangawo ekintu nti nabbi omukazi musambwa kati ekintu nga kitambula kati bw'oba onookola ekintu ne kitambula oyinza n'okuteekawo abaaloose ne bawa obujulizi mu kyaki nabadde ndyawo ngenda okulaba ekiro nga nze okugenda okulaba nga nabbi azze ng'alina egundi bweti ng'alina kakati abantu ne kitandika obbayingira mu bwongo nti ddala gwalibanga musambwa nga tetukyamuganya na kutuula nnyo mu kyaki agira mu motoka eri tinted n'agwa bugwi n'atuula okwegamba twamubrandinga nga aliko entiisa in fact mu time eyo yasinga Yiga aitutumu n'amaanyi jjukiranga Yiga ekyannabbi tekyayala bamuyitanga Pastor Yiga lyeri akola Pastor Yiga ate nga mu kyaki afunyemu nabbi omukazi kakati nga bw'okivuno nabbi omukazi waliwo ne nabbi omusajja nga yeeyiga naye nga ye ekyannabbi tekivuga kakati yali brand egamba nti obugere bwaki abantu baayingira ebivulu ebyo nga tugamba nti anajja mujje mwetegereza obugere bwa nabbi akalango nakawulira kati akakalango ne kayita abantu ne bakulumukuka bayi ne bagula etiketi bajje balabe eddala nabbi omukazi ddala musambwa so ebintu ebimu bwe bityo bwe byali ne Katembe yazannyibwanga mu nnyimba ng'aleeta entiisa bwe kityo bwe kyali omukyalo oyo n'asituka n'aba w'amaanyi mu bbanga lyonna omusumba tanaba kufa byali tebyogerebwa wali tonakuva byogera naye amaze okuva mu bulamu bw'ensi oli tayinza kulowooza nti oyina naawe bye weenoonyeza oba oli mu kulimba kakati omuntu waddembe okwogera ebintu byonna naye nze olw'okuba nali nalokoka dda nga nakkiriza Kristo naye ate wadde nalina ekkanisa naye ate nga ndi nnyo mu bizinesi kati ebintu bino byakolebwanga
nga nange ndi mabega waabyo naye oluvannyuma byatuuka ne bipaaluuka kati Pastor Yiga n'atandika okufuna abantu ab'enjawulo abakugu okuva mu bitundu eby'enjawulo kuva Tanzania batandika okwongeramu obubadi bwabwe ng'okuzimba amabwa ku muntu okukola okupanga abalalu binajja ne bamusiba emiguwa n'enjegere n'akitingira ku kyaki kumala mwezi mulamba ng'ajja muwonya ebintu ne kipaaluuka naye yasigala mukwano gwange kyere ebimu natuulanga naye ne twogeranga abaana ne ngamba awo nno ogenze wala kubanga nze ne Pastor Yiga twalinga nga tusula wamu ne bwe yali agaggawadde jjukira nange saali mwavu kwegamba bwe natandika bizinesi nange netandika okufuna ssente naye ng'afuna bwe yagulanga emmotoka nga nange ngula era emmotoka gye yasooka ogula olwagigula nange wayitawo emyezi 2 nange nengula infact ate nze nengula empya kakati twatambuliranga awo nga wajje wange aba free nange bwe ngenda wabeera nga tuba free oluusi nga ampita n'okumpita buli kiro ne tugomoka nga tutambula naye mperekera egindi kati omuntu oyo aba close na buli kizibu kyonna kye yafunanga nga nze nnyina okukimanya in fact kankubulina kino emisango gye bamuwaabiranga mu kkooti egy'abakazi oba obutalabirira baana nze nagendanga ku kkooti kati omuntu ayinza okula naga ate oyo naye nze nagendanga mu kkooti nga ye tajja kakati sigamba yalinga my brother ne mukufaako era bw'otunuulira amaziika ge gonna toyinza kubanga naliwo nga buli kimu nsalawo nti kino kibeebwa ekiti kiri kibeebwa ekiti ono yaaba ayogera era n'abaabuulira n'abaayogera nze namalanga okugamba nti oyo ayogere oyo abuulire so kakati lwaki nvaayo sivaayo nti nnyina bye nnoonya sinoonya bantu sinoonya na bintu kubanga bw'aba mukwano gwange yabirina nga kati takyabirina nange nyinza okugamba nti wadde twetaaga okuba obulungi naye ebimu ku bintu ebitwandikirwako omuntu bye yeegomba okuba nabyo ebisinga byonna mbiyiseemu emmotoka ze naakavuga ye teyazivuga ze naakavuga emmotoka ezisoba mu 1,300 kakati sigamba nti oba kino oba kino naye natuuka namala emyaka ne we yali nga tannafa natuuka ekiseera awo yatandikira okugenda e South Africa nafuna okukomebwako nga mpulira Mukama ankomyawo nangamba nakutuma genda oyamba abantu bange era olumu nga wajjeyo bukilipu bwayiga olumu najja mu studio mu TV ye ne tutandika okukaayanira mu TV ng'ali ku sayidi ndala nze ndi ku sayidi ndala eyo kilipu weeri ati bwe nzikirira amadaala okukka wansi nga banninza bangamba weebale gwe badde omutuufu nga waliwo abanga nti kyoliko kyekyo kati nga tutuula naye ebiseera ebyasembayo ne tukaana ne tugamba nedda kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kakati ne mu kupromotinga omwana we era natuulanga naye ne mugamba nedda ompromotinze bubi kino wali kikoze bwoti kwegamba nga mu mukwano so kati ekintu kino ne bwe yali baddewo kubanga era nagenda ne mu studio ye nentandika okuwakanya nga tuli naye nga tukayana naye ng'ali ku sayidi ndala kakilipa ako nsobola okukakuwa nga nange ndi ku sayidi ndala mu studio ye so sivuddeyo leero kati naye oluvannyuma mmaze emyaka nga 7 nga kino kintuuseeko ne ngamba naye nja kuyamba abantu abali mu kubbibwa kino sikikola ku lwayiga eyafa kikola ku lw'amakanisa agaliwo naye ng'abantu bangi bannayuganda bagenda ne bababba babagamba tugenda kusimula ddogo lyo lye beeteereddewo ebyobulimba ne batandika mbu basimula ddogo bayiwa amazzi bakola ki bagatu mugule bino mugule biki tujja basabira basiiga amafuta ebitayina makulu kakati ebintu ebyo nvuddeyo olw'okulumirirwa bannayuganda n'abantu ba Katonda bali mu kubbibwa bonga baavuwala nga bagaggawaza abasumba kati gwe enjiri yo ogitambuza otya oba ogibuulirira otya abantu abajja mu kyakiyo gwe nga kyanjawulo ki kyokola kuba n'abasumba abaliwo ekyenjawulo kyenkola kye kino ninga mbuulira enjiri Mukama waffe Yesu gye yabuulira nti mbuulira abantu enjiri nga sibalaga nti nze solution
buli lwowulira nga omusumba ng'agamba jangu nze nja okusabira owone nze nja okukola kino nze nnyina kino nze nnyina kino manya alina byanoonya naye enjiri entuufu somesa omuntu ategeere Katonda we kati nze nsomesa abakkiriza ne bategeera Katonda waabwe leka nkuwe ekyokulabirako okusabira abalwadde ne bawona okugoba emizimu n'okwogera ennimi ebyo ebintu si bintu by'abasumba Bayibuli egamba bweti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza and these signs shall follow the believers bajja kwogeranga ennimi empya ekyo kimu bajja kugobanga emizimu mu linnya lyange banaalinnyanga ku misota tegibakolenga kabi banaateekanga emikono ku balwadde banaawonanga kakati kambuuze ebyo obubonero bugenda n'abakkiriza ebyo bikolwa byaba abakkiriza abo basabira mu kyaki kyokka ate bano abasumba baabyekwata ekyokwogera ennimi baakibalekera era osanga omulokole yenna mu kyaki kyo ng'akikuba budinda olunyiri olumugamba nti banaayogeranga ennimi lwe lumu olumugamba nti banaasabiranga abalwadde banaawonanga oba okitegeera kati abalokole ennimi zo bazoogera ramashikobo zindalamayakolaababa rokoboshika sindalabaya zonna nze nsobola n'okumala essaawa nnya nga nzoogera naye kati sindako kyokka ate olunyiri olwennyini olubaga nti banaayogeranga ennimi babakkiriza ne bazoogera naye tuka banaateekanga emikono ku balwadde ne bawona ng'ekyomusumba akyesigaliza ti nze mbateekako emikono ne muwona lwaki abo bwe bakkiriza tobakkiriza nti nga bwe mwayogedde ennimi mugende musene ku balwadde emikono bakole ki bawone mugende munaakolanga kino kaakati kitegeeza abasumba tebabuulidde bantu mazima bye bali mu bakozesa abantu be balina obbikola